Don't dare temugezako ne muyingira mukaguwa. Ateka bayingidde mu. Basaba ne banyabo okulonda kugwa leero. For finance twabadde n'abantu babiri Kagwa Kasolo ne Nakabugolita naye twakyenzo kyegendereza nga Nakabugolita yabadde mulondesa atakkirizibwa kwesimbawo n'olwekyo ng'ase kuyite nga Registrar wa District ntwala omukisa guno okulangirira yekka yabadde asigadde ku kifo ekyo nga ye yekka ayiseewo nga tavuganyiziddwa Kagwa Kasolo okutusibangako abantu betukayagala naye bennyini bebasiru ate nga yalowooza be bamukolera alani okwegatta ku balina abantu alina bakasolo Nyanza Nakabugolita Matovu ngandi mbadde nesimbyewo ndi mutuuze wa Kamunyezo mbadde nesimbyewo n'omwami Kagwa Kasolo ku kifo kya finance naye wabavugende bagamba ne bakoseza obukumpanya jo batugambye takalukaddibwamu olwaleero era ntukunga abantu nga ne tugondera amateeka gaabwe nga bwe kyabadde byewunzisa biraga nga kulonda tukubaddeewo balangidde bulangirizi bwe nabadde nvuganya naye nga tegenadde muwangudde yaddusa ku kisaawe n'agenda kyenzako siri mu mativu mu ekyo akalukaddibwemu mu Kayunga Town Council okumala emyaka 2 nga talina yadde akakiiko akamu ke yali akubidde banna NRM nga talina yadde olugendo lwonna lwatwala NRM mu maaso
n'amulangirira era olumaze omulangirira mu bukuumi obw'ekitalo n'amuddusaawo olw'okuba alina ebiruubirirwa eby'okuddayo okweyongera okwesimba ku tawuni kanso. Kyannaku nnyo nga NRM erwana okuzza amaanyi mu Buganda nga bino bye bikyakolebwa mu Buganda. So chairman w'ekibiina Mwami Kalangwa Moses okubanga abantu okuva mu ofisi ye bakyasobola okukola ebintu ebyo nga tuzimba NRM emisana tuku ne batawamwaganya bannansi abatuuze okukola bye baagadde. Kyannaku nnyo ekituleetedde okubanga tulowooza nti NRM erina nnannyiniyo. Teriiko bantu bannannyiniyo. NRM y'abantu bonna mu mulembe gwonna. Abavubuka bano bazaaliddwa muno naye olw'ebyo ebikolwa ebirabibwa nga wano bye bitugobako abantu, bye bitugobako abavubuka, bye bitugobako buli muntu. N'olw'ensonga eyo nsaba nti wabaawo obwenkanya ekifo kino ekimu eky'obwa finance kiddemu kirondebwe era twazibidde nga tewali muntu yenna amwesimbyeko ate nga nomination zabadde zajjo. N'olw'ensonga eyo munzikirize okulangirira Nava Prose nga ye mainstream secretary for publicity Bukoloto Ward. Musobola omu okulekera munne ku lw'obulungi bw'ekibiina ebintu mukulu osobola okulekolona ekifo ekyo. Aha mukulu ono osobola omulekera ekifo. Mukulu Kanamwanje Frank mukwano gwange nnyo ate asobola buli kimu okusinga. Ku lw'obulungi bw'ekibiina ntunuulidde nga nze ndaba nsobola okulekera ono. Wanika omukono ekyo nakyo tukiveeko. Yogeraku. Ekituufu kyonna kisazeewo okuvajjo nga sijja kusobola nendekera omukyalo nsibitegeera bulungi. Tweyanziza naye oluvannyuma lwa registrar waffe ow'omuluka okubanga ye yakubiriza okulonda ate ne yeeronda akalulu ako ke kaleetedde akalulu kano konna okola ki okusazibwamu. N'olwekyo ntwala omukisa guno twesanze abakozi baffe ba registrars b'ebyalo betwagamba obulungi balizayininge ate bajjidde ku lukiiko luno. Neyalondeseza wano olunaku lwajjo abadde registrar wange ow'omuluka kale nenkasazaamu nga nyimirira kawaayira ako akarefali eyabadde alamula omupiira n'amaliriza nga yeetabye mu kuteeba goolo. So nenkasazaamu olw'ensonga eyo. Kati wano wentuuse era nsanze registrar wange ow'ekyalo kya Soni. Registrar wange ow'ekyalo kya Soni naye nga yayitidde mu Women's League. Nakintu jje wano nga gye no secretary. Nakintu yalina okulizayininga before n'atagenda mu kulondesa ku kyalo ate najjira mu bifo okujja okuvuganya ku kyokubiri. N'olwekyo mukyala Nakintu nkozesa obuyinza bwange obumpebwa nga registrar wa Kayunga district okugamba nti akalulu kano togenda kalonda era ekifo kyo tujja kijjuza nga tujjuza abavudde ku LC1 nga guidelines bwe zitukola ki. Oli waddembe okulizayininga n'oddamu okwesimbawo n'okivuganyako nga tukomyewo okujjuza ebifo ebyo. Erinnya Mirembe Aneti nga nze abadde supervisor w'omuluka guno ogw'e Bukoloto ng'ennaku z'omwezi 5 twalina okusoma ofisi y'NRM e Kayunga ng'abatawuni kanso ne bwe baatuyita twasoma engeri gye tugenda otambuzaamu akalulu. Omu ku ba village registrar bange be nali nnina yawanika omukono n'abuuza nze nga village registrar akalulu kano kagenda ku bino bya kamyufu bwe binaggwa n'asigalawa. N'abuuza madamu admin nsobola okufuna we neenyiga. Madamu admin n'atuddamu nti akalulu kano kamyufu kagenda kuggwa we kanaggwa onoosigala mu bbanga. Madamu admin n'atugamba nti bw'ofuna we weenyigewo kasita banga waliwo space ekikola ki eriwo. Ekyamazima kye twakola Town Council nga bagizzeemu yonna ey'Ekayunga ba registrar bangi abafuna ebifo ku bukiiko obw'enjawulo naye alaba kubaffe ab'e Bukoloto ng'ate twamubuuza ye n'atuddamu bw'atyo. Ye n'ekirala nze saasabye kalulu ng'omuntu nti nzize kwesimbawo wabula olw'amanyi gange abavubuka ge bandabamu kwe kuŋŋamba nti nedda neeyabadde okwesimbawo yangaye nedda nze experience gye naye ate ggwe oyinako amaanyi ne experience osobola otusakira bavubuka kwe kuŋŋamba jjayo erinnya lyo ogende okola ekyo ofune ekifo kwe kufuna ekifo kya finance ku bavubuka
omukumuruka gwe Bukolooto. Kalulu alinnya Rebecca Kadaga. Okwemulugunya okwange kugenda eri Madamu Stella akola mu ofiisi y'NRM. Ennaku z'omwezi nga 5 essaawa zaali 6:25 nawanika omukono ne mbuuza Madamu Stella mu ofiisi y'NRM. Ne mubuuza ebigambo bino nti Madamu Stella bwe mbanga ndi registra omulimu gwa registra guggwaawo NRM njiwagira nze ngenda kufuniramu wa. Stella yaŋŋamba muli baddembe okugira mu position gye mukola ki gye mwagala. Akalulu akasooka bwe kaggwa nasalawo okuleeta erinnya lyange sekuyitale ku bakyala nayita mwana opozi nga teryanvuganyizza. Naye essaawa zino Stella babadde basoma amanya nga akalulu kagenda okuddibwamu. Stella erinnya lya Rebecca Kadaga lisazizzaamu. Siri mumativu ku kintu ekyo ate nga ye yatuwa go ahead okuba nti tukola ki twesimba okuba obwa registra bukola ki buggwaawo. Kyenjagala mukiriziganye zoni ziri 5 bwe zibeera 5 tusaba busabi okugabana ebifo bino buli kyalo kibe nga kifuna ki kifunako omuntu era baba toyagala tugende mukale. Bakakane tulina Emmanuel wali n'olw'ensonga eyo munzikirize olw'okuba nti Emmanuel twalangidde Kayunga yonna nti Bukolooto gwe muluka gwonna ogwasuze nga tetukoze eki tetulonze ate nga Kayemba Emmanuel abadde akimanyi buki nkozesa omukisa guno okulangirira Adole Baraka okubeera nga mainstream vice chairman ku mainstream tweyanzeege. I need a space of like 5 meters. 5 meters. I need a space of like a 5 meter. Era teyavuganyiziddwa. Tomusange Ibrahim. Tomusange Ibrahim. Tuyina Namugerwa Sauda. Namugerwa Sauda jangu. Hey.